started after the show tekitera kulabika nnyo abayimbi okuva mu show either nakuba essimu oba nakola press conference Evans nkutumiddeko gye yankubidde ku ssimu n'agamba weebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo weebalire ddala so n'ekya Kenzo nakyo kimu ku ebirala tebatera kulabika babala ssente omulala yali Gravity bw'ava mu kivulu naye n'akola gye yakaabira no kataakaabe kakati Kenzo ebyamuleese mbu abantu bagamba mbu concert yawadde ssaawa 8 mbu concert yabaddeko Mama Nabbanja mbu government yagiteekamu ssente era nekibeereyo nekimubadhalinga nnyo okakana ng'akoze press conference ajje abitunnyonnyole era n'alayira okulya abaana be n'asose kulowooza kuno okulya kwaffe okw'ekiyaaye naye nga yabadde ayagala bali as in eating them abasalisa bateeke ku sowaani n'okuziikula mama gyali gye yebase naye amugatteko mama wa Kenzo banna mwana bwe yalayidde mukazi tewali wumula oyo omwana amusiibya mu kamwa ajja kuŋŋamba akwatirako oba sooka otuweeko ku nkulu oyo kato naye bannaye abantu bagamba mu Kenzo wadde ssente be bali wallahi nga ndayira okulya abaana bange okuzikula mange ne mumeketa amagumba akasente kange nkejjidde mu ntumbwe ne masiko bano teri atuwadde yadde ssente mugende mugula ebbaana nemwe nemukwata amaanyi gaffe ne mugayibwa mu ttaka olw'okuba muyina bye mweyagaliza nze sisobola gaana kuyimbira mukwano gwange Nabbanja nga neetaaga akuŋŋaanyiza abantu be ambeereddewo mu bintu bingi nali ayivale cost nga buli nnaku spending esente gameka nyina okukuuma erinnya nyina okwekweka nyina okukola biki nga sente zifuluma pulezidenti n'antaasa n'abaako asindika akatonotono kandabirire nga ndi mu mbeera egenda okuvaawo osanga nandituuse osanga nandifunye obuzibu lwale nako byona enkola shona erisatu na Uganda kati omuntu oyo ayankolera ekintu bwekityo tebasindika n'ennyonyi ennone nkeera ntya nemuvuma lwaki oŋŋamba muvume nga ye yantaasa muvuma ntya omuntu yambeererawo mbeera bwekyo abantu abagenda ne bagamba mbu basaba freedom ate ffe be batumye freedom nze sikerangako ku makya neŋŋamba nti gundi oye sikerangako ku makya neŋŋamba nti yongenga ku kibiina wekiti lwabwekiti tosobola kuŋŋaana kolagana na muntu olw'okuba alina kala gy'ayambala tomanyi gye tufudera muntu oyo tomanyi nti nze nina birifusi zange ayikana agree to disagree nze naawe oli weggulu nze ndiweerira oba oli weggulu ndiwe Masaka but we are still brothers in the name of God saba mikono gyange munsabire nnyo kubanga embeeramu empesibwa sinungi ebigambo byemulaba ku intaneti eyo tebikomeeyo waliwo n'abasasulwa kiba omusanga mu kafundo oyinza omuyisaamu ekiso nabo gye bali muyinza owulira amasasi nga gabwatuse muyinza owulira nti bawusa yamusitudde n'amukuba ku ttaka mu bbaala muyinza owulira nti emotoka yabisa omupiira muyinza owulira kina kino olw'abantu abo musabire kubanga luno lutalo lunene naye Mukama bw'atyo yasalawo aleete ku leva eno nsobole okubaako byentereeza era ne bwe naaba ngenze nja kugenda nga omulimu gwa Mukama ngutuukiriza ate abalala balitandikira munasobya okwogera ebigambo bino naye sazeewo byogere nga ndi mulamu okusinziira mu mbeera mwempita tumanyi oba neolwekyanyinza otuyitamu the only time I have to use is this njogera ebigambo bino bisitale ku butambi buno kakati mwana Kenzo asumbuwa naye munansonyiwa olumu okwawukana ku birala ebirala abantu nga gye bamu ebintu byabwe naye Kenzo nswazizaamu naze nenkuwaana jjo wano asimanyi nti ate opulaninga kwonoona kuwemula
Eddie obani amubalira. I think press yo badete yetagisa. Yeah. Omanyi nze singa okunnuma kiri kimu. Abantu bazze ku show yo bakulaza omukwano. Nga tebeyawuddemu. Tebeyawuddemu. Tebakubye bukipa wa Big Eye wadde yalinga baba settinga. Okitegeera banyumiddwa muziki buli kimu bakikoze. Nolema okujja webaza abantu abazze nga basasudde sente zaabwe z'otaba wadde. Okube like to embrace the positivity ekyabaddewo. Nojja mu ebyo. Kwefumba nso noyenze ka video ka mama Nabbanja yagambidde nti bannange mbatadde. Tuwulire ku sound y'abantu mulimu abavumye. Mulimu yada screaming of screamings. Kuba ku post ne olabanze hafi atali Kenzo sina yadde oba ne abantu abamfollowing abenkana ki ero jjatteka abalala bavume. Lwaki mutusumbuwa? Aha. Soko mpeka video yako. Ubadde yagala ko masawa meka. Mama ngakume wakimenemu. Bana bavudde wala. Atuwepate. Mami, nina sistu atandro. Kamalo kwebuuzako kubanga setute y'abantu bano kikulu nnyo. Nja kukubira kasimu nkubulire. Naye njagala bukyakale mudikide. Nze binyumidde olwaleero by the way. Okimanyi? Kakati kandagire omanyi president yampa obuyinza. Baleetale mugende paka saawa 9. Naye mbasaba okuli siwulira Omwana awakanya gundi byayogera kubanga yono prime minister weenaale nga siwulira yawakanya kwanza nno bukakafu nti n'aba people pa abadde nga siwulira mwawakanya owe we yali bawadde bo ne bafuluma ne bagenda ne bazira ekisooka Katonda wakuwa obukulembeze omukulembeze olina okulaba okusukka abantu ekikufuula omukulembeze nti oba oweereddwa obusobozi okulaba beyond omuntu omulala wakola ki bwalaba. Kenzo kakati ng'ovudde ku buyimbi oli mukulembeze bana njagala tulabe beyond we tuli ssaawa zino tulekerawo okubaako ebintu bye tusiga biyinza otuleetera obuzibu gye bukola ki gye bujja. We've seen campaigns ku social media ezibadde successful embi bw'obuuza omuntu ku campaign ya Dr. Tine Bizonto buli omu agikola ki agimanyi. Ddala ku social media is there anything ekirumba Kenzo ku concert ye n'ebyalimu byonna ddala nze ndabanga abantu abakkiriza nze mbadde ndowooza yali step esooka ey'abantu Kenzo abadde afuuse omumuli ogugenda okunnula abantu okuva mu byobufuzi bagende mu kweyagala. Abantu ba believing nti tusobola okubeera nga tulina betukkiriza tusobola okuba bannabyabufuzi mu bibiina ebyenjawulo naye kituuka ku muziki ffenna ne tugenda. Kyendowooza nti ate omumuli ogwo kusinziira ku press conference yajjo yagwiyeeko amazzi. Nze yendowooza yange nsiramu bategeeza nti sinze alina okusalawo ku ndowooza y'eggwanga naye nze yendowooza yange so nze ndowooza ebyo byonna byali tebiri called for. Kenzo twandibadde tukusubiramu ebyokudda ng'oba olina charity gy'ogenda okukola because abantu baakuwagidde. Abantu baakuwagidde bino tebyetaagisa era ndowooza twade tetubyetaaga ate era kirala shame upon you a big boy. Nze byendowooza yange naye wali abagamba nti mutuufu okuvayo nabo ndowooza yaabwe kyekirungi ky'eggwanga lino buli omu asobola okuwa ki endowooza ye twawukanya platform nti eyo woogiweeya esaasaana kyenkanawa ekyo nno kitadde binman bagambye batya kakati mujjukira nti era